bazadde bange bonna besuzo labo mulezi wange tuyiteko ne wajjuma mukwano gwange bamulabe chichi yonna kankowa byonna ne bichi nawe babiwulira babiraba mwana gwe next week tugendeko mu bazadde bange bonna besuzo labo mulezi wange chichi nawe gozo oli musanyufu chichi babiraba chichi kino mwana babiwulira chichi olese babiwulira mama chichi kino mwana chichi otulaba mama kino sikyapa mama nyabo mwana gwe mama mama omugezi gafere yakolanga bwati omanya ina kyalese kina point mwana wange mama yewantuma eyo ntandikwa okuva ewalinobu mama nyabo ate nga nkyaleeteerala mwana gwe ekyapa mwana gwe mwana ngo otandikidde mu jjiya olaba olese kino mama nyabo simanyi nakumanya nkyaleta ebisingakawo ebyapa mwana gwe kyokoze mbawulidde leta tofaayo bino byenayagala mwana wange webale oli mwana mugezi amagezi goyina galinga gagange mwebale nnyo mwebalire ddala kisalidde muntamu mama nga tewaŋŋamba nti onsindika walinobo nti muli mu nkwe n'eddadi nti nzibe ndeete oyaatwale tewakiŋŋamba era saamanya singa namanya sandikireese ate nkomye ku ekyo kyensose kyensembyezaayo oba oyagala okuddamu okukuleetera ekintu wano emu bbiri ng'ekyapa kikomye mu ngalo zo nteseesigangako taata okimanyi taata akwatagana na John nkwatagana naawe njagala ekyapa taata akize kati oba si kyo sina kyakirina kuddamu kukuleetera kyomanyi bindekere nze ngenda bikwasaganya buli kintu ekyo sigala nga bw'oba nze byonna ngenda bikwasaganya ate omundeke okuddamu leeta ng'okomezawo nze ngenda bikwasaganya osigala nga naye maama ajogo nze nzibe mubbire ye nga wakwata wabiza amannya ga John kiki yali ampaddeko bukyabaawo siina kyenziramu kuddamu kuleeta mpaka ekyapa nga kikumyewo ojijewa omusanzeewa kakana obadde ojagaza ki Stella nze ndabe wa boda kuveeri nga ngamba ojerabidde ku piki kati nakugamba okola oti najindekera wali tambula ogende webale jikuuma webale nnyo webalire ddala weyongereyo Stella oyogera bubi kiki kyonjagaza ku mbeera gye wampisizaamu wanaze tosobola kulinnya wano tonneetaaga tolina kyonjagaza sirina makulu gy'oli then kati onjagaza ki Stella osonyiwanga nakoze ensobi naye munange gundi malaamu amagezi nenkukubira essimu nga nakwagala bbaawo si bba wange nondaga nti opisanga kasasiro nonsooleza ne ku ssimu gwosooza enze Stella obusungu bungi oba bwabadde butulole mpulirizaako nno leero Stella kutuula kuba ngenda mbadde n'omusiguze naye kyemmanyi ngenda ttereero Stella obimanyi yannimbye saawa eno tukyankalanyeemu mbadde njagala kujja kubeerako waneeno Stella ewaani ng'okolawo ki genda ew'omuntu wo genda ew'omuntu wo nga wojjukira buli kimu kye wabadde oŋŋamba balo yazze akwegayirira nkukubidde essimu nkutadde mwandizi free n'ovuma omusajja ne mpulira nga nswadde nga ninga nze muvuma yakola ki naye bbaawe yakola ki omusajja buli kimu akikoze akwegayiridde enewe gwomanyi oli w'abantu kyebadde kino ensawo yange ekirizaako eri gye mbadde bikyankalanye kakati nze mbadde njagala nzije mbeereko waneeno naawe oli wanaaterera nja kuddayo nkimanyi agenda tterera bw'ataaterera ng'onyambako okukola ki ananga obusungu bungi nga nkuyambako okukola ki ng'onyambako nga tugenda kutereza Fred bwe nakuyambye ewa Fred bye wampadde bibyo tereza bintu byo nze wano siriiwo ngenda wa mulenzi wange nga nawe wabadde owowwo
tugende ffenna kuba ebisumuluzo mbireseeri. Seera tugende ffenna tubeereyo ffenna oyagala kundeka wano nzekka. Eyo gy'ogenda kati. Omulenzi wange leero gwe mulundi okusoosa ogenda mbeere naye ate ngende n'empeekera tugende nfunira ekisumuluzo ogweno obusente obw'okweyambisa obeere wano nga bw'otereeza ensonga zo. Situkaabwe gy'obadde tubaddeyo babiri. Bw'omanyanga nti omuntu okyamwetaaga teweeyisanga bw'otyo. Bano abasajja abamu olumba baba bakozesa bukozesa. Gwe buli akugamba mbu I love you nawe olowooza byaba ategeeza. Olina by'oterera gwe toyiga. Oli omulenzi twayawula bwawuzi ne twawukanamu katono. Ekyabawula kulira era kijja kulamu. Tugendeze kuba tuyinza odde oline bala. Olyose n'ojjira ddala kuba gwe njagala nga tonnabaako kintu kyonna kyonnyinnyonnyola yedde ky'oŋŋamba. Ogikonkona ng'agisasula. Alindako nga tonnaŋŋamba kuba nkugaanye okwogera njagala bintu byange. Kuba toli mwesigwa oli muyaaye. Oŋŋaana okwogera nga waneewa. Tuyinza kumpa bulavu bwa kikwangala. Oba ewuwo. Oba nkusanze wammwe oba wange tebinkwatako mpa ebintu bye ntambule nkuviire. Ebiriwa bye wanteresa by'ommanyi. Ku bye nakolera wansasula ki? Wena kye wansasula? Leero obeeramu amagezi ate leero obeera n'amazima n'okulumirirwa. Sabo linobo. Onfumisizza maama wange onkyayisizza. Wali obimpa. Onzibye ebyebyo nzonna nzenna. Soko mpulirize. Wali obimpa. Wali ompise muganda wo. Wali ompise mwana wa kitaawo. Wali ompise mwana waane okubimpa. Alekana ekuŋŋa bintu bya kisirunga ebyo. Twateesa lwa bulungi. Senga wali tonjaga tiwali nzigyeko byange. Endagaano zange zonna nzikuwedde ze bampa. Wampa bya bwereere? Tolina magezi. Wampa bya bwereere? Bimpe nkuviire. Nkubuuza wampa bya bwereere? Kikye wankolera? Kikye wanguza? Naawe sasa temusiima. Omukwano gwe nakuwa. Mukwano ki ogwo obufere naawe? Omukwano omutali bwesigwa mukwano ki ogwo? Kati mbala emu bbiri. Ne bw'onaabala 10. Oti neryakuleese. Ani bw'obigamba nziriza ebintu bye ntambula nkuviire goza gye nva bangobyeyo mpa ebintu byange. Buli kimu mu ggwanga lino kisasulwa teri kyabwereere. Gwe wansasula ki? Mukwano. Wali ogwise gwa bwereere mukwano gwe nakuwa. Wali ogwise gwa bwereere? Ogw'okulimba obulimbi. Tomanya nakumanya tambula ove wano. Kale sijja kuvaawo. Sijja. Mpa ebintu bya sifa ate kati oyimpa walidde naddala nnyo sikyakulengera luyimba ddengezaako. Mpa ebintu byange golooza nnyinza okuwanva osingako wano olwedde ndi mumpi neemanyi. Nga nawe bakuyita bawaleewo nebaddage. Leewo tompa bintu byange. Tibanaye enseno nga lwaki teriimu mazima leewo lwaki tompa ebintu byange? Lwaki onvumisa? Okaaba? Maama yakundabulako nennemerako olaba byonkola. Leewo ojja kunsasula leewo. Ojja kukaddiwa. Yene wookaddiwa engato gyoyambadde ya myaka kitambula onviire n'okunviira nsuda. Engato empya eno. Leewo mpa ebintu byange. Mpa ebintu byange. Twatuusewo ddi awo? Mpozi onoonya nkuleetere poliisi. Leewo. Mukama kate. Ne banne ndabye ne laba omuwala mwesize mu buli kimu maama yamuŋŋaana nennemerako nkoze buli kimu maama buli kyampulaaninga nkiwadde omuwala kati nze ngenda kukola ntya? Ne lwaki mukwano temuli mazima? Leewo bwotyo bwonkoze kale Mukama ajja kukulaba ate leewo ojja kunnoonya nkubuulira ojja kunnoonya tojja kunkaabya maziga ŋŋende bwentyo. Hello.
Anyone here? Hello? Hello? Anyone here? Hello? Yes, how are you? I'm okay, and you? I'm okay. Oyingidde otya mwana? Fortunately, banzigulidde kugeta scarring and directing okujja wano. We bakugulidde ne bagamba jangu oyingire like ojje otuule mu nnyumba nga no one. I've been authorized. Nsaba ompe akakiso mpulirize nze IO Mugume Samuel okuva mu Kizungu Police Station. Era nsaba kwogerako n'omukyala wa Emma. Kansubire ndi mu kifo kituufu. Is it fine if you call her for me? Yes, sure. Yeah, I can. Please. Oli mu kifo kituufu? Oh. We wane wa Emma. That's fine. Okay. So nsaba It's okay. No, it's fine. Okay. Mommy? Mommy? Mom? Hello. Mukulu. Mzee. Kulaba. Oyiseeko eno. Bagamba nti oli busy mese mu Canada. Okunyirira obadde nandise okunyirira. Wanyamba. Anti wakati n'osulo oba omukutu ogumugugeza embwa. Sikutegedde bulungi. Abaganda baabiraba. Ebintu binyuma nnyo nga sigwe wabikolerera. Ate muzeeyi kasita abanga yakolera mbanga nze akoze. Kituufu. Naye kati waliwo ebigenda okukyukakyukamu ku lw'embeera ebeerawo. Akitegedde? Kuki? Mbadde kyenjagala nti ogenda yiya nfuna emmoloka? Tofaayo, topapa, oddukana ekyogwegoteya. Kati kozi ompita otya? Nkuyita anko wange. Ompita anko. Bizinensi eno olina omuntu yenna gwe wali ogiwadde oba okugimulagako nti bizinensi n'ogimulagako nti ye. Wali abangawo kati njugaba kati nze nsigaliwo ati. Already kyenina ate nkigabe tekisoboka era nkiraba bulungi. Kino omuli ojugira muno kino kijukira bulungi ekibeera kiri okubeeramu. Kino? Kireke kiki? Mubeera mu kyapa. Mubeeramu n'ebintu ebiralalala. Kati buli kimu kyonna ekiri wano kino nze nnina obuyinza mukyo. Ate oti? Ekyapa nze nkirina kyogera ku kimu kyonna. Mbadde nkusaba otalwawo nnyo owali badde osobola okujja kuyiyiza awalala nga be nakuyiyiza wano eno. Amuzeeyika naawe kati nfunye wensa tolinga ate nawo nveewo nze n'abeera nzunga buzunzi. Ekyo tekisoboka. Tekisoboka. Edo bizinesi webanga yali ya muzeeyi wange n'afa kitegeeza nze nina ogisigaza. Nga bannyinaze balina endala. Ebigambo kikulu yogera bingi. Nga we nabadde neyanjulidde ono omukyala. Once again nze IO Mugume Samuel okuva mu Kizungu Police Station. Yegwe namwandu wa Emma? Namwandu? Ate nze erinnya lyantama. Namwandu gamba nze yali mukyala Emma. Namwandu kyekye. Namwandu nayo linnya batize. Okay. Gwe yali mukyala wa Emma? Ekyo kimala. Oli ku kifo kituufu yes. Okay. Kati nzize okubuulirizako ku nsonga twawulirako nti omwami wo battamutte. Kituufu? Oyina any information about okufa kwe? Ebyo nga byadda. Tebiikomye. Nga ndaba biyiseeko era mukyali ku ebyo. No, mami, tetusobola ate lwaki biyitako. Wano tulina otandikira tulina okusinzira when he ask about that nga tulina kye tumanyi tumuyambe buyambi naye atuyambe gwe atayagala kumanya bawo yafa ate. Kituufu ono muwala wo kansubire muwala wo omusango teguvunda. Kaakati nsaba
ompeko information omwami wo yagenda okufa yagenda okutemulwa wali luddawa. Do you have any information oyina mukwano gwe gwomanyi owoku lusegere gw'omumanyiko? Yes. Okay. Waliwo mukwano gwe. Mwami Big. Mukwano gwa daddy. Yogera byono ddamu. Yes, mami mwami Big mukwano gwa daddy. Mpuliriza nze nkuzala. Bid gwoyogerako onomuleta nawe ojulizi oli byawandika byayagala. Bid yavaamu naddamu. Gwali mukwano gwa daddy waffe tukuze tumulaba nga buli kimu yamuvuga yakola mu office. He's there. That guy is there. Okay. Awo kijja tuyamba kansubire oba toyina information emala ndoza ono omukyala ajja kunyambako kwongera kati information jakuwa nze mukyala oli Bid wagamba yali mukwano gwa bba wange okiwulira bano nga baana nazaala bazaala kati ngezaako okubuulira kyekigwa ekituufu weekwasa bya omwana yagenda okuyamba. Oli Bid yes mukwano gwa daddy waffe buli kimu almost ajjana wale kate mpuliriza kakati mukyala taata soko mpuliriza taata ono ebintu byewandikire togenda kubiyagalako obujulizi bwombwetaaga Bid ogenda kujja Bid ja wali wamuyiseko nomuyitako Bid taliwa amasebo Bid soko owulirize ng'ogyeko ekya Bid omwami wo we yafa wawaayo ku budde n'ogamba kanoonyereza ekyaviirako bba wange okufa. Nakinoonyerezaako ng'omuntu naye era nga tekyetaagisa kugenda biwandiiko bingi nnyo bw'ateera kumunoonyerezaako nnyo golaba kyetaagisa. Tunaabeera ku ekyo buli lunaku baneete biiko bimuuziza mu nnaku buli ssaawa omuntu tava mu nnaku ye bannange tuli kuki. Okay, kakkana nnyabo nsaba tukwatagane tusobole okumanya ekyaviirako taata bawo okufa. Nsaba ono omuwala ajja kuntwalibwa omuyamba biki siriwo lyoko omuyambe kakati nyabo bwe tonyambye kankwatagane no n'omukyala naye naawe nja kuba nkwetaaga oyita omukyala mwana wange leka muwogerere naye asobola okweyogerera kuba olwedde ogambye Bid taliiwo ate olwedde yagambye Bid yamulabyeko ku kitundu kati naawe njagala ojje ku police station okole report naawe okunoonyerezaako kakati muwala njagala ompeeyo time ofune obudde oba tusobola okugenda kati tugende tunoonyereze oba tusange oyo omwami gweyise Bid tusobole okunoonyereza ekyaviirako. Nze nsobola okuyamba okola okunoonyereza kwonna kuba oli daddy wange ate yafa tumwagala. He's your dad? Yes. They have been talking to you. They have been telling you. You mean you didn't listen what they are telling you? He's my real dad. And the guy you were talking to, he was his friend. His close friend. Kati awujja kutuyamba nnyo kuba yamba polisi naye kuyambe kati. Kamoyo mwami Bid. Akasajja tekalina mpisa. Akasajja kali kankwana n'okukwana. Kana kino ebigambo. Kati n'ebinyini bajja bikusabako obujulizi. Ono biwayo bisigenda kujja. Era obujulizi bwe twetaaga. Kati muwala Emma. Engeri gy'ogambye nti no omanyi Bid njagala ofune justice over your Father's Day. It's what I'm looking for. Kati nsaba tukwatagane tugende ontwale wa mukulu Bid. No.